kabasiko singo kwagala moroli. I believe when man in a I got no stress at all. Yeah, okwesiga mukama, really no stress. Like ideally the song is about, you know, no stress in salvation. Yeah. Naddala generation yaffe y'abavubuka bana tulina stress. Mwe muje kuba. But yeah. Mwe kuba stress, mwagala kino, mwagala kiri, mwagala simu, mwagala engatto, mwagala kino, mwagala kino, tebigwayo. Gwe soko otuleko wansi olabe iPhone bwatane ko zikolera. Eri ku meka. Otyo? Ziri ku 16, ziri ku 18. Ne kulwaki funa ejofunye ebwe okakane. Yeah. Ekigeza stress faba jetekako. Nyino omwana gwe nalinga njagala edda nga kawala kalungi noza kakabi. Yali Alice. Bino binga tukyali mu ssomero nga ndaba bannange bwe mba simulina obulamu buweddewo. Class show. I don't remember because I have had mbadde n'eddalu lingi. Yeah, my school life. So naye nagenda omulabako awo nga tumaze ebyokusoma bino mu holiday nga ayina engeri gy'atunulamu nga atunula nga to meet my concern. Otegeza ki? Mulimu omwana gw'olaba n'ogamba nali ndoli. Nga yawaadiima ayina kirala. All right, so Jaliko Spark TV tuning with the king of the microphone. So king of radio, actually, the microphone. I'm MC Cats. Yeah, MC Cats is the king of the mic. I am the king of radio. King of radio. Yeah. Wesley. Yes, sir. The king of radio. Yes, please. The microphone ya gospel baby. Ojitwala wagulu. Yeah, sure. Okay, muza kumulagwa Spark TV. Yesu yebaziwe abooluganda, mukama yebaziwe, mwebale kubeerako, mu Yesu abaagalira ddala nze ndi bulungi nalokoka kasina buzibu bwonna. King Wesley. Yeah. Ogamba otya? Nalokoka sina. Embuzi empya. Yeah. Walokoka? Yeah, sina buzibu bwonna ndi fine. Ogamba otya? Ndi mulokole mama sina buzibu nalokoka sina tabu. Yeyo embuzi empya eri Yeah, as in, it's for me, I feel it's good. Olokoka ddi? Nalokoka ddi sijjukira. I think nkuze mami wange mulokole. So bazadde bange balokole, so bulokole mukulidde mu bwenti. Bakusabira. Gwe tewagendako mu church za Deliverance. No, natandika okuweereza mu 98. Kyengamba 98. Natandika okuweereza mu church. Gwe tewagendako mu church za Deliverance nti obonaabona oloota ebirooto ebibi mama nze mukama teyanzija wala nnyo yansanga wabweru wa church nange ayingira. Teyanzija wala nnyo sirina bujulizi mbu mukama. Teyanzija wala. Bino byagamba mbu omulokole Yesu yanzija wala. No, nze sibulinayo bujulizi yanzija wala. King of the radio. Yes. Amanya matuufu. Bampita Wesley Silver King. Gemanyago? Yes. Wesley Silver. Wow, King of the radio. Yeah. Congratulations. Amina. Tulina manager Spirit Media. Yes. Congratulations. Amina. Banange radio gimazemu emyaka emeka? More than 16 years, but I've been on the mic for the last 22 years. Oh. Yeah. Kati tukolerayo akabaga aba gospel tukolerayo ddi akabaga ne tumanya nti katugenda kulira ddoboozi ya King Wesley. Siri muntu nnyo wakwejalabya normally, but Monty ze nandikozemu embaga ati sinzikolamu awards ne awarding abayimbi ba gospel. Nenzikolamu event nenkolamu kikati twakoze ne app. Bannange oyagadde abayimbi ba gospel. Yeah, but I think mandate yange yakuzaamu baweereza mukama amaanyi so ati basigale nga baweereza Yesu nga tekina ekiba kyataganya. Wow, that is nice. Yeah. King Wesley today okeri mabega abazadde gye bali. Yes, bonna balamu. Busaagala batekamu. Babuuzeeko. Bakimanyi. Gambako mama gundi mama Wesley mu kyalo gundi. Okay, King Solomon and King Kate and Queen Kate. My mom is Kate, my dad is Solomon. So there is a queen and the king. Yeah, I call him king. Okay. Kati nawe oidi king, oinayo queen. Oh yes, I am. Queen namutebi ali atya? She's fine, she's lovely. Abaana. Very also fine inawo mu. Mbalaga mumutuma ennaku zino. Katunonya wakubiri. Amazzi mwoze emmotoka nga bannange. She's lovely. She's too, but she's very bright. Kati mwogera? Yes. Yatandise okuyiga okusaba. Yeah. Ayoge mami wa mtrainize bulungi nnyo ayogera. Mami we na making sure nti tufuna omukyala nga mugezi ansinga. Because they will spend more of the time with our children, so they better be able to raise them better. Oh, really? That's nice. Musomero wali otya? Nali waddalu nnyo. Abanda balero nga ani mulokole tebakikiriza. Nasomera amasomero 16. Olimba naawe? Yep. Nga bagobera ki? Nga nego agamu nego bagamu bango batebannampa uniform agalala bango kulwana. Naine fujjo, naine obusungu bungi, naine eddalu lingi. Nalwana nnyo. Ofunye wagenda mu church n'osabira obusungu bugende. Not really. Nabikola byonna ebyo ndiranira mulokole. Yeah, but nakula mukama anchusa mpano bitinga. Akolamu omulimu. Yes. Okay. Kati kicho kusomero ku church ngani mulala, kusomero ngani mulala. Kicho jjukira mu ssomero kyoga kino kyango bya King Queen ekana atabuka. I think waliwo nakuba omwana kataafe. Ng'omukubira ki?
inamukuba na broker because yali yankuba bino byabayayi kasubi secondary when namalira senior 6 bino byabayayi twalanyanga street fights nga bamita bad news kati guy yankuba bino tukuba swami street fights ezo so nankuba nanswaza abana bonna bagamba bad news atenga bisebe suswala so nange kinakola nange ne mulinda for 3 months nenfuna bali bayama broker awa wewe somero nilikuba nendimukuba katafe ningamkamba bwawona natafa sibiddamu awolokekera nabivirako oh my god binabivira kusabidamu kaka kati neboninyako nebokolote nebonvuma ku social media so akuddamu obusungu sirina era mbera happy 24/7 erinya king olichawa King first interview jenkola nga nze mu radio ku Spirit before I joined them wali omala wetanga Ann nambuuza bakuyitani ne mugamba I'm called King Wesley nanga King wawa ne mugamba King of Radio ne mubuuza tulirudda nanga tuli mu radio ngaba I'm the King of Radio nenga nali revelation then she says ladies and gentlemen we're the King of Radio so from then you're the King of Radio yes 22 years yep you're behind the microphone yes chiwulike kachityo okubeera nga abantu bakuwuliriza to be honest nze sewuliriza sewuliriza so just osanga abantu nga bakuwa obujulizi you bless me in the morning nali feeling down low nonzi engulu nali ngina kwetani nempulira eddoboozi lyo as in what inspires me and keeps me going is that waliyo omuntu akuwuliriza buli lunaku for their day to become better era kyembadde ngenda okubuuza kiku inspiring as in what inspires me is the fact that there is someone akuwuliriza buli lunaku olunaku lwe luterere nti yakera kumaca nateeka ku radio akuwulirize okitegedde kati nze oyo yensonga lwaki nkeera kumaca ne making sure nti wendi emyaka gino gyonna ate ng'okola show ya kumaca mu studio obeerayo saawa meka by saawa 12 ne dakiika 40 mbeera ntuuse kwakitandika saawa emu yes kuba nze nkuze nkuwuliriza nkuze nkubalira n'emyaka I know no ndi musajja mukulu sikuulirako olunaku lw'ogamba nti bannange leero enkuba enkutte leero kino how do you do that I don't plan for what even to say. Chisigo ko insa bien planning. Bien nayogera kencha sibirowooza ako kati. No nzija buzi nenzikiriza mukama nkozese nga ye bwabalabye. So the other thing is that ntinze tewaliwo moment yo nenne message za kuweereza mukama. For example, I'll give you an example. When nafiirwa omwana on my wedding day nafumbira lwakuna nayingira studio nenkola show yange neggwa nenyambuka enamiri nebagatta. Bwe nafiirwa omwana affe yasooka still nava mu ddwaliro omukyala bamutwala ewaka nze nenzija nenkola show kumakya no one knew nsigala nga ndi happy no I don't know ebyo byansi mulimu ebintu ekintu kyonna kyesirinaako maanyi kukyusa tekimalira biseera na budde King Wesley nkulabye oli muntu ajja inspiring abavubuka okera ku makya n'otubaka amawulire agombaga ffenna twali tetukisuula nange nali sima nakati sikkiriza nti nafumbirwa sikiriza na yeye legendi lockdown yanyigiriza nnyo nengamba kikikyojjo ekunyigirize no ala bino tubeera mu bivulu tubeera mu kiti torealizing kate wali kivulu ate ngo inokola ate ngo ogivuga emotoka buli lunaku kuba nazitwazunga nnyo nze naye nentuka nengamba naye kikyo yaliwo kaliwo ka bebe kali kakwano kange nengagamba naye okiraba otya mwali mu dating mutyanga abaloko no dating with as Christians ebyaddala kibera challenging but kibera very bosanga omuntu nga ali strong in their faith bulirako omuvubuka katipu akamuke wakozesa just inze first and foremost the Bible says an idle mind is the devil's workshop buli lubera nga oli idle era still ogenda kukola ebintu ebitajja so nebo obera nga oli busy nga oli up and about then ekirala mu lockdown wali idle mu lockdown nali idle anti kati ngomala byonna shows zimaze o droppings abantu bonna batusiza gye batusiza ozze uwe waka otudde otudde kati abantu asinga bagwa nnyo mu nsobi baslidinga mu buyini box yo mwenna mwe twali omwo ne bazalira omwo kugambi kama nsimi nefuka kama nsimi nekaba but for us bobeera omulokole it's much easier kati nze of course kati nga bobeera amalaga ekivubuka osogamba baby wali njawudde nakuba obugalo nanga tekijja soboka neŋŋamba ono kamuwase until yagambiddewo fera bwe twalaba ng'otimbye ne tugaa Wesley yabadde budget kirabika naye nga tumanya akajja weekali era nakyo kisoboka kubeera sikolangako meeting yambaga era tewali kisasoboka byonna byakutulamu
byonna nabimaliriza kiggwa emyaka nawasa ndi mukulu nyabo bulimu emyaka bwotandika okwasa nga oli myaka 4 meka egyo olina okubeekinga sure nti olina ssente tosumbwa abantu kusondera. Okay, twogere ku president gospel Uganda Gospel Music. Yes, Federation of Gospel Artists of Uganda. Yes. Abayimbi batulonda awo I think 2000 and banonda 2000 and was it 2012 2011 actually 11 12 around there. 11. Yeah, 11 12 yes so ne banonda. I have supported them for quite some years. Okay. Yeah, ne urban gospel music bobo mulide bulungi. Era gwe yasingo tukubano tugamba bane waliyo zabuli waliyo kafena tetunabitegeera. Yes. So I made nayingira ku radio specifically ku watu nayimbako. Nayimbako nakubako rap ame dancer byonna mbikoze. Dance byombi manyi naye ate rap. Byonna mbikoze. Wayimba luyimba ki? Ziri awo. Naye nagano zikuba because wajja kubeera conflict of interest nsobola okuba owange yekka so neŋŋamba let me die to my music career then mbeko ben promoting so nenyingira radio specifically kubeera ddoboozi lyabo batalina masirize so netutandikirawo urban culture. Dindako kati omuntu akola ku radio oba ku TV tubeerewo n'amateeka nti toyingira mu kintu kiri oyinza okubeera osobola obikola because you can have different talents and giftings but again mulimu wotuuka n'ogamba let me focus on serving other people. For me my focus nagamba kampeereze buweereza abantu bange. Kati federation ene ekola ki? Federation ekuma associations aba gospel. Ekuma association. Namwe mugwa mu UMA oba UMA is an association then waliwo federation ya kati mwe muli mu federation ya Kenzo? No, now ours yasooka webaze emyaka 9 eyabakenzo yakajja ffe twakola dda federation danyo era ne bana aba secular bonna twabagamba nga mukole federation mugatta associations zammwe zonna mujja kubeera bumu. Kirungi ki ekiri mu federation? System ya leadership etereera bulungi bweti nti ne mubanga information flowing bulungi mu mitendera wakati bwokwata associations zonna abana aba acting abaki bonna ne babeera under ne babeerawo ne leadership kati nojja n'okwasaganya association leaderships information flow of information na buli kimu kyonna kitambula nga kiri smooth nga kirungi. Kati mu ababaddewo for a long time aba gospel balina copyright? Yeah, tuina corporate is for the entire art. Teri just into your gospel or secular, but corporate is for the entire art. Wesley, tubatu kwetaga ne tutangalizamu abantu naddala bayimba gospel ne bakitegeera. Oli president, si president wa kintu kimu. Oli president wa Royal Army. Yeah, Royal Army, yes. Amaje bavuka ffe tubeera okuba party as in nokeera ku machano ngandi ni mulokole ogijoininga onvubuka mbadde ngenda gamba it's a Friday 20 to party ejo gamba ffe katugenda ffe tubeera gwe wonna wali ekya party kyonna nga kyabalokole bya Yesu kati weekend eno mwina ki gwe weesirikire kutwina app tuyina gye bayita Royal Gospel Music app bangambye mwina yashmulo. Yes. Okay, grounds. Yes. Kala yo tujja kujja. Ekirala kye twagala omanya owinize awards nyingi. Nyo. Awards nga china kino. Abalabi baffe bagambeko. I think zonna ezirina okuwiningibwa omuntu yenna nga ali ku media. I have won all of them. All of them. In the gospel direction? Yeah, even here, even in the secular space. Wow. Okuva mu radio and TV awards zonna twajjanga tuwangula. I've been here for a long time. Then South Africa I have, Tanzania I have recently won one in Tanzania. East African Gospel Music Awards, radio and morning show, Okay. Then Kenya, Maranatha, US, byonna tuze to be winning, byonna South Africa. Byonna biriwo kukisenge. Yeah. Very many awards. Ekyakye twagala omanya bizibu ki ebiri mu mulimu gw'okukola ku radio? No, tebirimu ebizibu tebirimu otabira ne expectations. Just actually obuzibu abantu bagamba bizibu bw'otaba bugumiikiriza na expectations ngo ina nyingi ojja funa obuzibu mu kintu kyonna. Toyinayo ka challenge kujjukira? No, I don't have, man. Toyinayo kya ku challenge? No, I don't. Okera ku macha January to December? Yes. Unless ngandwaddemu. Boralo okola otya? Nze sijja. Challenge, no, that's normal because omubiri gubeera fatigued gukowa guba gwetaaga okuwumula. I get bored wembere waka era I'm a workaholic. Okay. Twagala okumanya King Wesley, the king of the radio, biki byakola mu budde bwe bw'abatali ku radio, biki ebirala byakola? Biki byenkola mba siri ku radio. I am trying to innovate. I'm an innovator. I'm an MC. Events MC and I make a lot of money out of that as well. Okay. Yeah, nkola da sente nyingi mu MC emikolo gy'abantu. Then
Really family. Okay. Family man. My beautiful girl, yes, my daughter, my beautiful girls. The 2 girls. Yeah, my beautiful girls, yeah. Bali batya. Barungi, my wife is sweet. Okay. My daughter Nyashi is taking shape. Nyashi is taking. Yeah, 2 years. Nabalokole ebyo mu byogera. Ebyaki? Kati Nyashi. Ukakura ukalabanga ya. Yeah. Okay, King Wesley nga tumaliriza njagala tubeko kye twogera ku mulimu ogwa microphone ogw'oku MCing. MCing n'emikolo ekitali gy'abalokole. No, weddings are weddings. I do awards ceremonies ezisinga ndoza mu ggwanga wano. Corporate events ezisinga I do them. Weddings are weddings. Soto sosola. No, weddings eba wedding. Kati bw'obeereyo ng'ate oli mulokole ne bakuba Nyashi kwa Nyashi ya mukoloti. Kati ate nze bangambye ezizinireko. Nze bangambye musinge mukolo ngutambuze bulungi ngumoderating. Okay, tuyinayo ekizibu right now. Obeera ku mukolo ne bakuleetera nga abayimbi ate kale ekirala ekiriwo nti n'abayimbi abasinga bonna abasekula mikwano gyange. So kati mba ne bakyali bange be bayimba babiyimba. Kiringa nze okubeera n'omuntu ng'atamiira. Osobola nnyo omwenge gwe sikuyinaako buzibu. Wali ogezeeko mu bbaala? No, sina kye njeetaaza. Togenda nko mu club? Nah. Nkutwaleyo kolaba ekibaye. It's fine. Naye sina kyamaanyi kiyinza kukyuka. Tobe mulokole n'okyuka eno ga bannange. No. I have dealt. Emyaka gino gy'oguze togenda nko mu bbaala? No. Mulokole. For what? Okay, ekyakye twagala okumanya nga tetunnamaliriza. Ebintu bino waliwo engombe egenda nti abasumba bali mu ku-exploitinga endiga. Gwenga gw'okyogerako ki? I'll give an example. Abasumba, they drive posh cars, the latest cars. They live in nice houses. Endiga tezirina mirimu zino kwa ebimu kyekumi. Okyogerako ki? No, waliwo ata ne Yesu olaba Yesu omuwala omukyala yagamba yasinga okwayo yawaayo amapeesa ge. Peesa ye. Yani mugambe toliwaayo eri epeesa. Okitegedde olietaaga ku lugoye naye yalikkiriza epeesa n'aliwaayo. Abasumba bano simanyi ku lwaki tubogerera nnyo nga bafunye kasene naye tabogerera nnyo wali nga bakyali baavu. Bonna mbalabyeko abasinga nga beewola nga basula bubi babeera bubi okulaba ng'obuweereza butambula. Ate bakulembeze kubanga kati Mukama akuteekako action. Nze mulimu family zemmanyi n'ogendayo ku service musumba service olugwa ku Sunday. Abaana abakyaki bonna ne beeyiweewuwe. So ne weesanga ng'abantu basula wa musumba babeera wa musumba bakola ki ng'akyali mwavu. Naye Mukama buli wagenda ng'amwongerako abantu abato abalina obugabirizi ne batandika okumuwa sente ne ziwera ne zeeyongera ne yeenaazaako ennaku n'ava mu bwavu obwo. Ekyo ate abantu kyebasinga okutunuulira. And again tusooke tukitunuuliremu tewali gwe bakowaasinga. Bwe banga akowaasinze ngabbye bubbi awo tumusibe amateeka gamulagira okola ki amateeka g'eggwanga gamukwata. Naye ng'omuntu okedde ku makya n'owaayo. For example, bwe nzijeewo omeuka n'onsabira. Okitegedde? N'ofuna omulimu. N'ofuna omukyala. Bwe nfunamu ngamba kanzije nku blessing n'enkwata obukadde n'enkwata emmotoka n'enkuwa buli kimu n'enkuwa because olina wonzijje wansabira n'enva. Kati nkola nsobi n'enkusaba ennyumba yo. Anti kati gwe ku lwaki onsaba ennyumba tosobola kubanga onsabe teri gwe basaba. Era omuntu yenna bw'akusaba ekikyo nti kimpe Mukama agambe kimpe oyo mufere. China kuvanga Mukama ayogedde naawe naawe okusooka Yesu bwagaba. Omulungi ali ku Spark TV oli ku 21 questions era ng'olunaku olwaleero tuline the king of the radio Wesley era njaga okujjukisa nti bannaffe abateekamu ensimbi bannumidde okubeera nga munayi tuli ku mpewo abeetaaza osobola obbakubira ku 0800 ate gwe munange agaobayiza ku WhatsApp message osobola obayiza ku 0787 568903. King Wesley nga tetunnamaliza njagala ompa akatalekeka. Oyogereko ne ba boys abalokole they are boring. Tebatu na bigambo birungi. Anti kati challenge eriwo nti kati gwe bali boring because you are testing aka abatali boring. Kati oba comparinga kubali. Tukubye nnyo. Kati ekyo kati kyekyo ekizibu. Neffe nawe tujjanga ffenna tuli ba virgin. Omanyi otya anti nno gundi bitambula bwe biti. Ngamba bakwana bubi. Anti kati because be wasookamu ababoyagala bali be bakwonoona. Naye singa naawe obadde wa pure heart nga bo we bali because that's what they know also. Anti bagenda tujja mu machachi. Anti kati mugende oba wajja kukima bakazi na basajja mugenda mu chachi. Naye nga ekituufu ekiriwo kiikino abavubuka baba chachi they know what to do better. Because that's what they've been introduced to. They know how to be nice. Goyagala akukwatirire oyagala akusabirize oyagala akole buli kimu. Kuba bali ba Cairo boys bibakola. Okitegedde ne kati ye yakiriza Yesu. Ye yafa mu eri omubiri gwe taguzuukusa takola kipaka ku lunaku lw'embaga. Kati gwe ate oyagala atandike bino biri ebyeri bitajja kola. So omulabi wa Spark TV ngugamba byonna bikole byonna
olugendo naye omanyi kiki watondebwa okukola mu bulamu bw'ensi eno ate okuzeewo okyokubanga okikola ekintu kyonna kyolowooza nti no kyewatondebwa okukola obanga kigenda kusanyusa gwe na mutima gwe ng'omuntu then ekyo si kyewatondebwa okukola kyewatondebwa okukola kirina kubanga kirina gwe kyongerako omulala kirina kubanga kirina gwe kiyamba omulala okufuuka ow'enjawulo eri obulamu bwenu other than that yesu w'amaanyi era abeetaaga mbasaba mulokoke bw'ofuna obudde lokoka bw'oba tobulina gwamanyi Mutere tetuganga kubanga tusukawo bwekyo ekyabdonna Koralero with the king of the radio Nsigadde nze Milka Irene mweraba